Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Excellence Robert Chagulanyi Sentamu Mitemba yongedde okukola ebyafaayo mu Kameremaido akungaanyiza namungi w'omuntu laba ensaalwa ekutaba ebyokwerinda bamubulokinze mu kkubo ngadda wayina okubeera nga asula ne bamugaana okuba nga ate yeeyongerayo. Obubonero bweyongedde okubeera nga bweraga oba okuba nga Kyagulanyi bwe kataligirya ayinza okuba omukulembeze w'eggwanga lino addako. Lwaki bulijjo batamukkiririzaamu bamaze nabo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. bamaze nabo ne bakakasa ne bagamba nti omuntu bwaba mu biseera bye wallahi ne bw'okola otya era nga Mungu kyamutegekera bwe kibanga kyekyo kiba kirina okuba oba oyagala oba toyagala. Kaakati nno muganda nga omukunja atasera atabukidde tikitoka n'amutegeeza nti ndowooza olabye kitaawo bw'afudde otegedde obulumi bannayuganda bulijjo bwe bayitamu nga ate munnange bafiirwa abantu baabwe nno amaze akabanga kangi ng'avuma Kyagulanyi n'abaana ba struggle ebigambo ebitayisika mu kamwa. Wabula olunaku olwaleero afiiriddwa kitaawe n'abantu b'okukyalo ne bagaana okujja okuziika. Bwe bityo manyi abaganda bano batugamba if you fail to be humble then the world will humble you. Nti buli lw'oliremererwa okubeera n'empisa oba okuba omukkakkamu ensi ejja kussaamu empisa ate era ajja kukkakkanya. Lwaki ebigambo ng'ebyo omuntu yandisaanye okubireetera mukadde akafaanana bwe kati. Omubaka Ssemujju byayogedde wano ne David Lewis Rubongoya tugenda bba tubiraba. Ab'Emityana South omubaka Kevin avuddeyo ate n'atongoza campaign ze mu butongole. Lead of opposition ate nga ye mwogezi w'ekibiina kya NUP abaddeyo butereevu nnyo nnyini ddala kwoteeka. Honorable Zaki Francis Butebi n'omukyala akwatidde Nuupu Bendera ku kifo ky'omubaka omukyala owa Parliament mu Mityana District amanyikiddwa nga Prose Mukisa bw'atyo naye abadde ku mukolo ogwo. Yenzedde niyo abibatuusaako njagala okusaba n'obuwombeefu bw'ekika ekyagulu. Vidiyo eno sooka ogimpere like bw'ogiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ekubulisa kinoomu asobola okuba nga agifuna. Ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba muganda wange gwandaba nti twegatteko ng'osubscribingako na mu kigambo subscribe then bw'omala okole mu kadaawo kanzigire mu personalize okateeke mu all tufune notification ku mboozi zonna emmyufu ze tukuteerayo oleme kubaako ky'osubwa. Nzeddeni tusimbudde. Njagala okuba nga nkuwa akatambi kano akamukunja atasera mu njogera eringa ekudaalira omwana ono kyokka ate era mu mbeera y'emu ng'ali mu kubeera ng'amubuulirira. Sooka owulirize ngenda naye kuwa ebigambo bye byazze ayogera obiwulire. Rama bw'otayigira mu kufa kwa taatawo n'omanya nti ensi erimu ennaku abantu bakaaba nga obulumi buviira ddala ku mutima. Nsaba wayitawo wiiki emu oba wiikisi bbiri ne maama akwate ekkubo lyerimu anti luwoliyiga nti boolaba bakaaba baba tebali mu ssanyu nga bulijjo ggwe wookitwala anti nkulabye okaaba oyiika endusu tukole ki? Tukukolere ki taata? Let everyone know, let everyone learn. Nti omuntu waba afiiriddwa ffenna tulina mukungubagirako. Nti buli muntu yenna bw'aba afiiriddwa tuba tulina mukungubagirako. Wandi emuuzizza lwaki omukunja ayogedde ebigambo bino. By the way, mukunja y'omu ku bantu abalina eddalu. Nenze ku bbanga lye mumusemberedde okubeerako okumpi naye. Nina bye mmuyigiddeko. He's a very, very good guy. Kyofala ne bwe baamukuba amasasi nadduka mangu nnyo mutuukeko mulabe mugambe oli otya. Bwe baamusiba nadduka mangu ndabe mukunja kyekibadde. Lwaki? Because he's a real person. Mukunja ono bwe baamukuba essasi mu kugulu Rama ono yavaayo n'agamba singa baakubye ku mutwe n'afa. Era amukolera live namba ku TikTok.
ono nno naye engeri gy'aterabira kyamusasudde newulira ebigambo olwama byezavuma Kyagulanyi. Mulumba Bobi mazina we baleeta abantu oleeta mazina we badde manyi oyogera abantu oleeta mirambo twogera ku bantu oleeta mirambo kati agikwata ku mukira gwe weewuulu kati muvumye kola kyokola anja samira Bobi naye muntu bamubalira mu bantu aleeta emirambo egyafa badde manyi twogera ku bantu oleeta mirambo kati Bobi Wine kika ky'amalege kati wegabanga peya banayi munsonyiwe eyo si nkola yaffe wano. Simanyi edita wanga nyambe akapopinge we kaba kayiseemu nsaba kunsonyiwa. Naye omwana ono avuma ye buli kiramu kyonna akivuma. Okuva lwe yayegatta ku NRM yalabanga eggulu ly'okunsa lituuseeko. Naye njagala okutegeeza nti kitaawe yafiiridde mikono gye nga talina kyasobola kukolawo nga talina kyazzaako. Kino kye nagambye nti gwe wennyini bw'olemererwa okubeera omwetowaazi oba omukkakkamu ensi ebejja kukkakanya. Essaawa eno bw'oba olaga nti okaabira kitaawo jjukira nti waliwo taata w'omuntu ali mu kkomera, taata w'omuntu oli gwe baakubye essasi n'afa n'ogamba babikube ebifa ate ne gwe baakubye okugulu singa baakubye ku mutwe n'afa. Oyo naye abadde taata wa muntu adde maama wa muntu gwe basse oba afudde. Abonaabona muganda w'omuntu nga gwe bw'okaabira owuwo gw'otayagala afe. So kati mukunja akugambye nti bw'oba toyagala yigira mu mbeera bw'eti. Ye kyasaba kimu ne maama weeks 2 emwagoberere. Wallahi ku nsi kuno tere kintu kisinga luma nga muzadde. I was young 2012 on 2nd December 2012. That's when my dad left this planet. But when dad died, tata wange bwe yafa nali muto ne nakaaba nnyo. So maama ekintu kye yankolera ekyali ekyamaanyi ennyo mukadde ako. Yaŋŋamba ne bw'onaakaaba tata tajja kudda. Genda wali musumba akusabire. So pastor yansabira. Ne wallahi ebigambo bye yansabira since from that day. Kwe tutambulidde mu bulambu ensi eno. Tere kintu kisinga luma nga kubanga tolina muzadde. Kyovula mpulirira ddala ennaku eri abo abazadde balemereddwa takinga responsibilities okubeera bataata oba bamaama nga baasuula abaana baabwe. Anyway, saagala abeera emotional nnyo. Eyo katuveeyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olunaku olwaleero akubye campaign. Era n'abategeeza nti ewatali nte teri kalulu. Jjukira abantu beyiteese eno. Bayita batya? Kameremaido. Yes. Kameremaido. Gyabadde olunaku olwaleero. Namungi w'omuntu yeesombodde. Era njagala nkuwe owulirize ku bino. For 40 years, Museveni has been lying to you about the compensation. In the new Uganda, we are going to compensate your cows, unlike Museveni that has lied for 40 years. For 40 years, he has destroyed the cotton here. 40 years, he has destroyed all the road network here. 40 years, they've destroyed the railway network here. They've destroyed the health and education sector. I promise in a new Uganda we are going to revamp that. No, Afande, after here we're just proceeding. We are just proceeding, Afande, now. This is a stopover. This is a stopover. Give me just 2 minutes. Let me deliver my message. You see now you're taking all the time away. The people of Kalaki. The people of Kalaki. The way they are treating me now, you know the truth. In a new Uganda, we are even fighting for the police officers. We want to improve their salary. We want to improve their health insurance. We want them to stop staying in unipots. We want better housing for our soldiers and our police officers. But most importantly, I want to ask you, ladies and gentlemen, to come and vote. Please come and vote. And tell all your relatives and all your loved ones.
We can change our country if we go. I don't want the police officers now to start causing chaos. Even if I'm not breaking any law. The Electoral Commission knows I'm supposed to be campaigning in character. But the police officers don't want to allow me to communicate. But you can do it even more than I do. When you talk to your grandmother or your grandfather or your parents, they will believe you more than they believe me. Please tell them this is no usual presidential election. Please tell them this is not about Bobi Wine. Tell them this is about Uganda. Look, Uganda Amenye Kale. Robert Kyagulanyi Sentamu abagambye nti guno omulamu gwe tuliko gwe gwa Uganda empya. Era n'abategeeza nti ewatali nti teri kalulu. Jjukira nti General Museveni yamaze akabanga akawanvu ng'asuubiza abantu bano okubawa ente zaabwe ezo nno ezabbibwa ne ziriibwa mu ntalo. Ez'abano nti tugoba koni. Ente zaabwe ne zibaggwako. Naye nga baazibabbako. Era n'agamba ajja compensating abasasule pambi guno naggwaka tabawanga yadde akayana kente. Kyagulanyi abagambye mu Uganda empya ebyabwe bijja baddizibwa n'ekisinga mu byonna kwe kulaba nga tufuna Uganda eyeyagaza. Era Robert Kyagulanyi Sentamu mitembo mu njogera ye abantu ku maddembe bamuyimiriza ne bamugamba ssebo ino ova wano kyokka nga stop over ebadde eri allocated ng'olwedde bakimanyi. Bw'atyo nno n'abategeeza nti banywanyi nammwe tubaliko mulekerawo kubanga mugenda kubanga musula mu buyindi poti oba obuduukulu bwe musulamu mu Uganda empya mugenda funa amayumba amalungi. Newankubadde President Museveni yabagambye mbwa abbe ekibasuza mu kusiisira basobole okugula emmundu n'amasasi bakuume Uganda. Anyway, Kyagulanyi ye Uganda empya gy'abasuubiza y'okulaba abasirikale nga nabo obulamu bwe bali mu bweyagaza era ng'omwana okuyingira obusirikale tekyennyamiza yadde akamu n'akeddagala wabula nga kyesiimisa bwesiimisa kubanga aba agenza okubanga aweereza eggwanga lye kubanga buli omu waali osobola oweereza eggwanga naye ate wekidda kuba kuumaddembe kiba kya muwendo mungi kubanga kuba kuwaayo obulamu bwabwe. Oyo nno ye Robert Kyagulanyi Sentamu mitembo olunaku olwaleero bwabaddeko mu bitundu byeyo. Ono nno takomyewo wabula yitugezeza abantu bomu iteso nti ensonga zaabwe zonna zebeetaaga aziriko 10 ku kinnaakyo era n'abasuubiza ebirala mu Uganda empya. Era njagala kubanga nkuwa ku butambi buno obw'enjawulo weewulirireko. Njagala nkuwa katambi kano ate tusobola okubanga tweyongerayo. Atandise bw'ati olwaleero. Thank you very much, brothers and sisters. I am very, very happy to see you today. Thank you very much for this big welcome. Thank you. And thank you for not being scared. Thank you very much. My brothers and sisters, I come back to you again. I come back to you with the same dream. A dream of a new Uganda. I've said it many times that I don't come to you because I'm the most educated. I am not here because I'm the most experienced. I am not here because I'm the most knowledgeable. But I'm here because I am the most committed to the cause of a new Uganda. I am here because I love my country. And I am here because I am confident that together we can go to a
new Uganda that will make all of us proud. I am here because I refuse to give up. I am here because I believe in our generation. I am here because I believe in God. I am here because I know it is possible. And I am here to plant a seed of freedom so that everyone here lives like you are Bobi Wine. Ndi wano okubeera nga nsiga ensigo ey'essuubi. Siri wano olw'okuba nze nsinga okuba nga nasoma nnyo. Si lwakuba nti nze nsinga okutegeera. Si lwakuba nti ndi wa kitalo. Wabula ndi wano olw'ensonga nti nze omuwe ey'osodde okuba nga nsinga obuvumu okubeera nga nkulemberamu olutabaalo luno olw'okututwala mu Uganda empya. Era bwe tuba twegasse wamu nga tuyimiridde wamu, butereevu tusobola okuyingira Uganda empya. Bigambo bya mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Olunaku olwaleero ng'ali mu bitundu bya Kameremaido abategeezezza bw'ati nti si asinga naye wabula singa tuba twegasse wamu ye mwefuteefuteefu era muvumu nnyo ekigenze wala okulaba nga ayimirira wamu naffe okubanga ataatukulemberamu okutuuka mu Uganda ensuubize. Robert Kyagulanyi oluvudde awo ne bamubulokinga era bibino ebibaddewo mu lugendo lwe olwaleero birabeko. It is 4 minutes past 6. We've just finished our rally and we're going to rest. But now they've closed the road, saying after 6 we cannot move in the road. Kati bagenda tusalirawo waje tugenda okusoma. Sawa 12 Kyagulanyi ng'abaliriza campaigns ze bamubrokings ne bamulemesa okubanga yeeyongerayo. Bano nno nga bo bategeeza be balina okumufunira wadda oli awo wayina okusula. Kasooke nkwongere video eno. Waliwo ebintu ebikusobera. Sawa za campaigns wewe twamaze okuba campaign ge sawa tezinagwako. Gati zinawera 12 tuli mu kuvuga tugenda okuwumulira. Nekubo baligadde kitegeeza saa 12 bwe ziwera tetulina kuvugira mu kubo. Saa 12 bwe zitusanze bwe tulina okutuula. Eyo yembeera Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atambuliddemu olunaku lwaleero Dulamba. Era njagala nkuwe wulira omusirikale kyamunnyonnyodde. Yes, it's past campaign time and we're not campaigning. But are we not allowed to use the road? Because we are only driving to where to rest. You know? Honorable, let's not go for the direction you are going to rest this side. Then why do you want to use almost just turn and go this side, simple like that. Without wasting time, you plan for tomorrow. Yeah, but my question is, we are in the road. Yes. We are driving. We are not campaigning because campaign time is over. But now, are we not allowed to drive in the road and go where we're going? Allowed. Then let them allow us drive. Now, why do you want to take a wrong route when you have a short route here? Now police have started I've just come to make everything simple. Yeah, I mean, we are driving this road because we are already on our way. We know exactly where we're going. We are not going to campaign. We are going to the distance from here. No, leave alone the distance. Now, it is very dangerous for somebody you don't trust to decide for you. Since when did the police... Nti okuva dinga poliisi erina okutubuulira w'olina oyita wa w'olina ossula. Abasajja bano bazannyedde Kyagulanyi ku mutwe ne bakkunakuna newankubadde naye nga tagooka era nga tagenda. Anyway, omukulembeze tumusabira ate Mungu amuwe ekisa amaleko campaign zino bulungi. Lop Jolis Nnyonyi Besekezi n'omubaka Naluwoga Kevin Mityana ambikuwa birabe nga bwe bibadde.
era process erina kyeyali etulaze naye eventually mu kwetegereza obulungi nga tukulembera pulezidenti waffe ne kizuulibwa nti Kevin Nalwoga ye mukulembeze asaanidde era nga yagenda okutuusaayo ensonga zaffe mu palamenti ku lwami gyama South. Yawe njagala kukwasa ku lwa pulezidenti wange kukwasa manvuuli eno kiko nekifaananyi kyo okukwasa ero wangwe okiikire bulungi abantu ba Mityana South eddoboozi lyabwe liveeyo naliyita mu ggwe newankubadde oli mukyala mutonotono ne pulezidenti waffe si munene naye era abalazeeko ambeera ogira ogikwatirawo njagala njogeramu waliyeena abatambulatambula Hey, I congratulate you mulamu wange munnange era nkwagaliza bisinga n'akalulu okawangulire ddala kale kankwe wano bakimanyi singa abantu bakuuma akalulu kaabwe tebasobola kuyitawo kubanga bakimanyi babadde babba akalulu sobola aboogera ebyo byonna byonna kubanga kati bw'ogamba nti toli mubbi oli n'agamba njagala kukuuma ennyumba yange olwaki ogamba vaawo togikuuma ennyumba nze ngenda gikukumira ate nga ngamba nti gwe mubbi ate kati oyagala kunkumira ennyumba yange. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. So there is no need for people to hang around saying they are protecting votes. Abantu abandibadde bateeka mu nkola amateeka g'okulonda tebe bagatyoboola nga babuulira abantu ebintu ebitali mu mateeka era nga babatiisatiisa. Kireeseewo abantu okubuusabuusa nti oba Electoral Commission eyinza okuba eri mu lukwe n'abamajje okubba akalulu kubanga teri nsonga lwaki Electoral Commission yandivuddeyo n'eraga ebintu ebikyamu ebitali mu mateeka ng'ebirangirira Abannayuganda. Teri nsonga ndala okujjako kati eno mistress gye bataddeko nto obwesige bw'abantu nti akalulu kajja kubeera ak'amazima n'obwenkanya kati bukendedde nnyo. Okategedde akantu ako tosobola ngenda kuleetera omuliro gujja kwaka lwankya ngenda kuwa video number nkuwe wano Honorable Medad Segon ani monna muno wakila municipality Semunju Uganda. Ensi yawambibwa tata bwamala okwogera omutabani bwamala okwogera tata naddako kakati abantu mbadde mbabuulira buli gye mpitira mu kampeyini eno ng'amagamba nti coach Luwanga yatutendeka omupiira ku parliament n'atugamba ekigambo conditioning yennyuba ekikulabirako ekyente ente omulaalo omukulu asobola okuzirunda bw'akowa n'alekawo akaana ne kafuuwa oluwanako ne kalunda ente bibiri naye nga n'akayana kasobola okukasamba ne kafa naye olw'okuba ente Katonda yaziconditioninga nti zirina kuwulira muntu n'omwana omuto w'emyaka 6 omusanga ali ku ntebe 12 akuba zitambula. Kati Museveni agezaako conditioninga bwongo bw'Abannayuganda kubalaga nti amasasi gyegali omuntu ali mu by'okulonda lwaki oba olangirira amasasi waliwo atagamanyi nti emundu zibeeramu amasasi oba ye Museveni alowooza n'ensi gye zitabanguka amasasi mu mundu gaba gaweddemu nabo babeera bagalina. Sudan Bashir yalina amasasi Gaddafi yagayina Mubaraka yagayina Benali buli omu naye ayagala nnyo conditioninga abantu abateeke mu bwongo obulowooza nti temulina kyakukola. Nze mugambe nti mulimu lwentuka ninga abantu bebagaba babiwulira teriiyo nsi yali ejoogebwa nga Uganda teriiyo. Omwana ne taata bonna balagirira bonna ne bagamba kye bagamba kibe. King Saha yagamba kiri Uganda mukama yamba. BTN Media Beyond the Newsroom nze Deni akutuusako ensonga nzikiriza mwana wa taata ate nkugambenti okola kya mwendo mungi okubanga otulabira nga otugoberera ku makutu guno gwa Deni Exclusive. Beyond the Newsroom tugoberere ne ku Deni Exclusive
chano yaffe weeri awo kubanga ekutuusaako byonna bye weetaaga ommanya. Kale kankwagaliza ekiro ekirungi ggwe agenda okwebaka naawe agiraba ku makya nkwagaliza amakya amalungi, agirabye olw'eggulo nkwagaliza akawungeeza akalungi. Mu byonna mba nkwagaliza okuba nga oli bulungi, most especially abatwagaliza ebirungi. Ba haters bye mutwagaliza naffe bye tubaagaliza. Kale mbatadde. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.